Onnyukidde olunaku olwaleero nga poliisi okuva mu bbendobende lya Busoga ey'obuvanjuba mu disitulikiti y'Iganga etandise enteekateeka z'okubuuliriza ku musajja agamba okuba nti ono wa myaka 30 ategerekese nga ye Mukose Muhammad asangiddwa ng'afiiridde mu kinnya kye babadde basima okusobola okupanga ebalo bakolamu oluzzi. Kitegeddeko nti ekikolwa kino kigudde ku kyalo ekiyitibwa ekya Bulubandi Bulukumu ekisangibwa mu Gomba y'e Nakigo mu disitulikiti y'Iganga, era nga Muhammad Mukose agamba okuba nti abadde wamu ne banne ababadde bakola omulimu gw'okusima ekinnya kino, kyokka kigamba okuba nti waliwo ekyuma ekisimattuse omu ku baabadde nabo ne kyokka ky'omukuba ku mutwe nga bw'ati afiiriddewo. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi okuva mu bbendobendo erya Busoga ey'obuvanjuba mu disitulikiti y'Iganga, ng'ono ye Michael Kafaayo ayogezeganyizza mukono wa Nabbasa omulongo David Katowagubi n'alwakasa enjege eno. Igambibwa nti olwajjo ga 19 abadde ssaawa 8 ez'emisana ne Bulubandi Bulukukumu, ekifo gye babadde bakiyita Bulukukumu e Nakigo. Mukose Muhammad ono kati omugenzi abadde ne banne baganda be nga basima oluzzi. Ganda bomwe babadde bayita Mukose Yusufu, omulala babadde bamuyita Kawikiri Rashid. Bagenze ne basima oluzzi luno ekinnya ne kiwanvu okukka wansi naye nga basikamu amazzi bakozesa kalinga ka generator baganywamu ne beeyongerayo ne basima. Ne bambi ekyembi kapampu kagenze ne kabasima tukako ikagwira ono Mukose Muhammad kamubetenta omutwe era bamugenze kumujjamu nga yekyasa. Onnyukidde olunaku olwaleero nga poliisi okuva mu kitundu ekya Kiyira region etangazizza ku kabenje akagudde mu kitundu ekiyitibwa Walumbe mu Buwenge Town Council mu disitulikiti y'Ejjinja, era nga no kalese omuntu omu ng'entamu ezize zivuunikiddwa. Tukitegeddeko nti akabenje kano kagudde mu kitundu kino ku luguudo oluva Ejjinja okudda e Kamuli, era ng'ekimotoka eky'ebikajjo kitata namba UBD 023V kigamba okuba nti kyabadde kiva mu bitundu ebya disitulikiti y'e Kamuli ng'ekyolekera no mu kibuga eky'Ejjinja kye kyalemeredde omugoba wakyo oluvannyuma lw'okutuuka mu kitundu kino ekya Walumbe mu Buwenge, era okakkana nga kigudde ne kyokka kyefuula emirundi egiwerako ddala. Abamu ku bavubuka ababadde waggulu bwe batyo ne balyoka bakosebwa byansusu. Tukitegeddeko nti abamu ku bana abakoseddwa okuli Sulaiman Byansi ow'emyaka 25 n'afudde nga bw'ati atuusiddwa mu ddwaliro erya Buwenge General Hospital okusobola okuba nga bw'ati afuna obujjanjabi. Abalala bakyagenda mu maaso n'okunyiga ebiwundo kutegerekese nga kuliko Ibrahim Kadembule myaka 27 ne Zefania Kazingiri myaka 30 nga bono bonna tukitegeddeko nti batuuze okuva mu Buyengo Town Council mu disitulikiti y'emu y'Ejjinja. Omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu ekya Busoga ekya Kiyira region afande James Mubi akasizza omusasi wa Nabbasa nti mu kiseera kino poliisi etandise okubanga bweteekula ogwayo ogw'okubuuliza ekituufu kyennyini ekyaviiriddeko akabenje kano. Yabadde etiisa ebikajjo ng'eva mu direction y'e Kamuli ng'edda eno mu kibuga Jjinja. Driver w'emmotoka eno UBD 023V bwe yatuuse e Buwenge Town Council, driver ono yalemereddwa okontrolinga emmotoka ne yeefuula emirundi egiwera ne bafuna akabenje. Bantu basatu ababadde mu kabini eno emmotoka bafunye ebisago by'amaanyi. Mukisa mubi omu bo ava kufa era nga ye Byansi Sulaiman myaka 25. Ababiri bo bakyali mu ddwaliro Buwenge Health Center 4 bali mu kufuna bujjanjabi nga kwe kuli Zefa Kazingiri myaka 3 Sakone Ibra wa Dembule. Bano bonna ba Buyengo Town Council district y'Ejjinja. Kakati James Mubi mu mbeera yemu awanjagidde abagoba b'ebidduka okusobola okuvuga n'obwegendereza ng'agamba nti ebiseera ebisinga okuvugisa endiima wamu n'okuyisiza batalina kuyisiza kye kiviiriddeko obubenje obungi obugenze buviirako abantu ba bulijjo okufiira obulamu bwabwe. Bagala okukubiriza badriver bonna okulaba nti tetuyisa motoka ndala yonna muwaso nga gaapu gy'obaze ntono ng'oba awantu awo tolina kuyisizaawo. Then ekirala okukuuma speed. For example obagamba nti wano olina vugirawo speed 3 ate tolina kugenda mu 8, obagamba nti wano waata ate tolina kugenda mu 10. Then okubeera mugonvu nga kubeera wampisa goberera amateeka gonna g'okubo. Ate naffe ffenna abantu abakozesa amakubo ag'enjawulo tubeere bagonvu. Tulina checkpoint makubo gaffe gano Jjinja Kamuli Jjinja Iganga checkpoints tuziina kulaba nti tucekinga badriver. Onnyukidde olunaku olwaleero nga embeera ekyali nzibu nnyo ku kyalo ekiyitibwa Ganjarabbi ekisangibwa mu luka gw'Erunnyo mu Gomba y'Erunnyo mu disitulikiti y'e Busia oluvannyuma lw'omuvubuka w'emyaka 26 ategerekese nga ye Paulo Okero agamba okuba nti ono yeesuddemu jjulume era okakkana nga yembyemu ogw'akabugu bamusanze alebete waggulu ku muti. Kigamba okuba nti embeera emuviiriddeko okuba nga bw'atyo yajja mulamu bw'ensi eno. Ono teyasuze waka kyokka kigamba nti agenze okusanga mukyala we mu budde obw'okumakya
nga waliwo bamutamanya ngamba bamulumbye mu budde obw'ekiro ne balooka bamukozesa mu kikolwa eky'omukwano n'oluvannyuma ne balooka bamutemula era ng'asanze musaayi. Embeera eno esobodde okuba nga bw'etyo emujja mu mbeera n'asobola okuba nga bw'atyo yewungulamu ng'agenda emmanju era bagenze okumuzuula ng'aleebete waggulu ku muti. Abamu ku batuuze okuva mu kitundu kino eky'egganjala aboogezeganyizza mukono wa Nabbassa Samuel abangi baliko ebyenjawulo batangazizza ku kikolwa ekiguddewo. Kazi atandika muko okwogera n'omusaada we ng'ali mubuuza akana n'akataano nti ki ekikutuuzeeku mukazi wange. Era saawa eyo omukazi abaye tali kutegeera bulungi nga tali kwiramu ekiri awo kuba abaire akoseebwa ino. Omusaada oyo amubuuza ati abakukubye obaidi amuyizeemu nti baidi. Twalumuka ku saawa 10 twayira waka n'omukaire nga twenda tunone esimu ey'omuvubuka ono tutoole mu namba tukubire abazaire ab'omukazi. Oluvannyuma lw'okutula mu ddwaliro okubonaho omuhaaye wokelo ninjihalaho okufuna siesidete ndaba asihaale nimbulira amawulire bandu bambitaho bahocha bambolera bati okelo afiire ndisiina. Kaakati oluvannyuma twogezeganyizzaamukko ne ssentebe bweru Sseesooka w'ekyalo ky'Egganjala Bingo n'esaamanya ng'oneesaanya Benard n'alukakasa embeera eno kyokka ategeezezza nti mu kiseera kino tebannaba kubanga bwe batyo bazuula ekituufu kyennyini ekimujja mu bulamu bw'ensi eno nankubadde abantu mu kitundu kino kyakulembera bawanuuza nti ensonga z'omukyala gwasanze ng'afudde oba oliawo zezisobodde okuba nga naye zimutimba abeeko engeri gy'asobola okuba nga bw'ati ava mu bulamu bw'ensi eno. Okusinza kuno agamba nti poliisi etuuse omufo kino omunambo gw'omugezi neegugjawo neegutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu erya Namayingo okwekebejjebwa nga ne poliisi bwe kyagenda mu maaso n'okubuuliriza. Mbudasimu bakubira bati kyamana lw'omundi emikire emwalo eno aye nga sukumumanyire ndaripotingiraho poliisi be Namayingo bamale bamboora bati sukunyala kuhadira ku nsonga ekyo kola okuba yumo mwene musango yumo mundaripotingire hano mani sikwahadira ku nsonga ekyo banganiise okwemika obanga eri yawe neri omukhasi ngeri yabeerere mu obesa sakisi yawe n'omukhasi waye nikalimba bamukwire mahanda alusula mabanga mbasa ebinyisikere atulakyo kwemika nansi nduso basirisa ngo presikere emika muno muno basonga ibintu naye nga ndusubisa engeri yawe neri omukhasi waye engeri yabe nafanira bamusukuna analusula mabanga basenyera banyituliraho kyo kwemika. Amawulire amasunsulera amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eriemu yokka Nabbassa twamba. Onnyukidde olunaku olwaleero nga ssentebe w'e Sseesooka ow'ekyalo ekiyitibwa Mafubira Zone C ekisangibwa mu Jjinja Northern Division wano mu kibuga eky'Ejjinja ng'ono y'omwami Boogere Joshua Toko ategeezezza nti mu butongole olwaleero atongoza olutalo Ssenzigu ku bantu ababulijjo abaganya okuba nga ebyo beekulaakulanya naddala mu nteekateeka gavumenti y'eggwanga Uganda zeegenda ereeta kyokka abasinga bwe batonoloka baziimuula. N'agamba nti atandikawo ekibiina eky'obwegassi mu mbeera y'okuwola abantu babulijjo okusobola okumwegattako babeeko engeri gye basobola okukyusa obulamu bwabwe kyokka bangi bakyaganya okuba nga ebyo bamwegattako era agamba nti mu kiseera kino agenda atongoza enkola ey'okutambula nnyumba ku nnyumba ng'asaba emitwalo 2 eri abantu bonna bakulembera ku kyalo kino eky'Amafubira Zone C okusobola okuba nga tebamwegattako era agenda kubawanga ne risiiti eraga nti mu butongole bamaze okumwegattako ku nteekateeka y'enkulaakulana. Agamba tagenda kubanga bwatakkiriza okulembera abantu abaavu. Asinzidde mu kwogezeganya mukono wa Nabbassa omukyala Hajjati Amina Mirembe n'alooka abaako ebyenjawulo byatubuulidde mu mbeera y'okuwanda ombuniro. Abantu bali kuloba okwegayita lwa nkwitu aye nga bazira nsonga nkulu. Omulama ogwange ogwekegayita byekunaalema eby'eidembe bidaakozesa maanyi basatu naalinjirira nga abantu bali kwenda kwegayita bidaakozesa maanyi mulyango ku mulyango kwezi munayo twende twegayiteku leeta n'emitwalo 2 twende twegayiteku na lisiiti eddaaba ya mitwalo 2 yakwegayita nkola ya mutabaazi yali oweerwengo konkone wa mudidi na lisiiti yaife twenda bwegayisi bo bwegayisi sente dibadido timusolo tuli kukola ku musolo dibadidayi tulatukuzuukuse ove mu ndolo manye nti obwegayisi n'amaki kyona.